don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. Ebirwa Byerabirwa naye n'ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwa Apuli omwaka 1968 lunajjukirwanga bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Apuli omwaka ogwa 1968 eyali omulwanirizi w'eddembe Kayingo Martin Luther King Jr. yakubwa essasi eryamujja mu budde. Martin Luther King Jr. okumukuba essasi yali ayimiridde ku lubalaza giyite balkoni ey'omwaliiro ogwokubiri okwali ekisenge kye kwe yali agenda okusula ku motel emanyiddwa nga Lorraine Motel mu Memphis mu kibuga Tennessee. Okutemulwa kwa Martin Luther kwaleetawo akaseera ak'akazigizigi akakasamba tukosa kakayisanyo. Anti bannansi mu ggwanga erya Amerika naddala abaddugavu batandika okubeera nga beeyiwa ku nguudo okwekalakaasa, ekintu ekyaviirako abantu abawerera ddala 40 okulugulamu obulamu sako n'ebintu bingi nnyo ebyayonoonebwa okwetooloola ebibuga ebiwerera ddala 100 mu ggwanga erya Amerika. Omusajja amanyiddwa nga Alore ono nga yali atemera mu gy'obukulu 40 nga yali yatoloka kuva mu buwambe, oluvannyuma yavaayo ne yeewaayo n'alangirira nga bwe yeenyigira mu butemu buno era nti ye yakuba Martin Luther King essasi. Kale wano tewaali kuwannaanya kubanga kino n'omuto yali akiramuza bwenkanya, bw'atyo omusajja mukulu ono n'asindikibwa mu kkomera amaleyo emyaka 99. Alore oluvannyuma lw'okukuba Martin Luther King essasi yatandika okuliira ku nsiko, bw'atyo n'addukira mu ggwanga erya Bungereza era eno gye baamujja ne bamuteeka mu nkomyo gye yali alina okukulungula emyaka 99. Wabula ng'ono teyagimalaako, yatambuzaako emyaka 3 gyokka, anti mu mwaka gwa 1998 naye bw'atyo yassa ogw'enkomerero ng'awezezza emyaka egy'obukulu 7. Wakati mu lumbe lw'okukungubagira Martin Luther King baateekako akatambi ke ng'ayogera, nga yali ayogera ku ngeri gy'ayagala ajjukirwemu ng'amaze okussa ogw'enkomerero. Martin Luther yagamba nti njagala nnyo omuntu omwayimirire nga nfudde agambe nti Martin Luther King Jr. yayagala okuwaayo obulamu bwe anunula obw'abalala. Martin Luther King okuttibwa yatuuka mu kibuga Tennessee. Martin Luther King okuttibwa yali yatuuka mu kibuga Tennessee olunaku lwali lwakusatu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Apuli luno nga lwabadde lwajjo okusobola okwetegekera okwekalakaasa okw'okutambula okw'emirembe okwali kugenda okubeerawo ku lunaku olwa Mande. Kale nga yali azze okwegatta ku bakozi abalongoosa mu kibuga Memphis abaali bagenda okwekalakaasa nga batambula. Kale bw'atyo olunaku lwanganya Apuli lwakyanga olunaku olulala era bw'atyo ku ssaawa 12 ne yeetegeka okulabika ng'ava ku wooteeri wano we yali asuze agenda sisinkana minisita wa Memphis Bill Kyles mu makaage balye bonna ekyeggulo. Wano Martin Luther yafuluma wabweru ku lubalaza giyite balkoni ey'ekisenge 306 era nga banne be yali agenda nabo baali bamulindiridde wansi mu paakingi. Wano omutemu yasumulula omugemera wala era yamukuba essasi lyali limu lyokka eryamuleeta ebiwundu eby'amaanyi wansi w'oluba. Bwe batya abayambi be ne bagezaako okumuddusa mu ddwaliro mu ambulensi erya St. Joseph's Hospital, wabula ku ssaawa 1:5 nga wakayita essaawa 1 yokka abasawo ne balangirira nti omukka guweddemu. Wano Pulezidenti Lyndon B. Johnson yalangirira olunaku olw'okukungubaga eggwanga lyonna ng'ennaku z'omwezi 7 Apuli era ennaku ezaddirira ebifo by'olukale byonna ebisanyukirwamu, omwalizi museum, amasomero ssaako n'ezi bizinensi byali birina okuggalwa okusobola okujjukira omwagalo w'abangi omulwanirizi w'eddembe Kayingo. Waliwo omukolo ogwali ogw'okugaba enguulo ogumanyiddwa nga Academy Awards, nagwo bwe gutyo gwayongezebwayo okusobola okuwa Martin Luther ekitiibwa. Kyokka ng'ennaku z'omwezi 8 Apuli namwandu wa Martin Luther King amanyiddwa nga Coretta Scott King wamu n'abafamire ya Martin Luther beegatta ku 10,000 z'abantu okutambula mu Memphis okutuukiriza ekigendererwa kya Martin Luther King ekyali kimulese eky'okwegatta ku bakozi abalongoosa mu kwekalakaasa. Martin Luther King yali musajja mulwanirizi wa ddembe era omutunulizi w'ensonga ez'ebyobufuzi. Kale nga bw'atyo yali omu ku bakulembeze abakyasinze ettutumu mu ggwanga erya Amerika era nga yakulembera ekibiina ky'abalwanirizi b'eddembe okuviira ddala mu mwaka gwa 1955 okutuukira ddala mu 68
lwe yatemulwa. Ono yali musajja mufumbo era yaleka omukyala Coretta Scott. Weewaawo naye teyabugumya mbooge Walumbe n'amwetikka mu mwaka gwe gumu bbaawe mwe yafiira. Ono yalina abazadde ng'abaana abalala okwali Martin Luther King Senior gwe baamubbulamu erinnya ssaako ne maama we Alberta Williams King. Ssebo ono yali muzadde era yaleka bamulekwa okwali Martin Luther King II, Yolanda King, Dexter King ssaako ne Bernice King. Era yafa muvubuka mutombula kalevu kubanga yafiira ku myaka 39 gyokka. Ebirwa byerabirwa naye n'ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwa Apuli omwaka 1968 lunajjukirwanga.